okomewo ate okongereza ku lukolo. N'olwekyo biri byetwanyumirwa nagira emirembe egy'okwambala misanva 2 batayinza obutabiyingira kuba bwe mbiyingira wama bayinza okunkola kye bakola Nambwere oba Nambwere kyeyekola ekanya. Nze Dokita Batinda Bamaga Kaddu Balige yankona ate omusubbaawa nkoleeza busumaawa. Eruye yoterera kayege ate nze ndyoke nkutereka ejjinja omanyi lwaki wama nakabutuzi wamma omuwumbirano gwanywa ate gwe gufaako kanaaluzaala. Batayi tuli mu luyiira lw'olulimi Oluganda era nga kino kitundu kya 2. Basawo ne bannyabo njagala tweyongereyo mpola mpola. Mu kitundu kisooka nafundikidde nga nkulaga ennyukuta ziwalifu y'Oluganda oba kye tuyita Luganda alphabet. Olunaku ate olwaleero munakkiriza nti ate tugenda kweyongerayo. Mu kweyongerayo nina ebintu byenjagala tutunuulire era tutwale ng'ekintu ekikulu. Bye biriwa bangi abamu empandiika eno ekituufu kiri nti tebajagala so nno nga yekyasinza okubeera ennyangu naye ekyo kyaviira ddala kuba magulu meeru abassa abaana bamwe ne babassaamu embeera z'obutaagala lulimi lwabwe. N'olwekyo nze najja kulwanagana n'ekyo abatyaba bayinza otutyabira enku mwenna n'abakoowoola. Vidiyo eno ey'okubiri oba ekitundu kino ekyokubiri kikutuusiddwako enju ya mwami Kibirige Basajja Kibirige Amos Ddungu Basajja Ssubi eri mu lisiba linnaalyo awangaalira mu ggwanga lyaffe wano e Uganda ku luyi lw'Essalaama. Yeddirangeye naawe okyayinza okubeera omu ku ab'enjuuyo neekuma ekyoto kino ne tweyongera okumanya ekyoto ky'ebintu byonna bijja. N'olwekyo goyinza okuvujja n'oŋŋamba Dokita Kaddu kaakati njagala okuma ekyoto ky'engero. Bw'oŋŋamba nti kuma ekyoto ky'engero nja kikuma. Bonna ŋŋamba nti kuma ekyoto ky'ebyafaayo ate awo nsinga okunyumirwa. Bonna ŋŋamba nti kuma ekyoto ekyaki buwangwa bannange naakikuma naawe ojja onaaneewuunya. Leero nafundikidde nkulaga ennyukuta walifu y'Oluganda ne nkulaga nti ebika by'ennyukuta mu walifu y'Oluganda naye njagala tumanye nti ennyukuta tulina 26 nakinyonyodde dda ku lubaawo lwaffe so nno kati walifu eno tulinamu ebika by'ennyukuta ebikola omubumbirano ogwa walifu yaffe eri ey'olulimi Oluganda. Bye biriwa gwe wuliriza era wamma nsaba wamma amaaso wamma atogasseeko emmambo nze ntandike. Tuyina empeerezi basawo ne bannyabo. Empeerezi z'ennukuta ezeeyambisibwa mu njatula y'ekigambo era ziri 5 ze ziri ze nasoose. Kyokange eweddewo. E, I, O, U. Kaakati basawo ne bannyabo ennyukuta ezo ezimu zisobola okutandika ebigambo ate ndala tezitandika bigambo. Era gye bujja nja kulaga nti eno U tetandika kigambo nga bw'olaba nti ffe tulina amateeka agafuga empandiika y'Oluganda. Kati ng'eno ennyukuta U tujja giraba nti tetandika kigambo. Era tujja kugiraba nti we twanditadde U ate tuteekawo ya. Yensonga lwaki toyinza kuwandiika kigambo Uganda
n'okiwandiika nga mu Luganda sinnyonnyola lulimi lunnansi, sinnyonnyola lulimi lunalugwira luba lunakigwira olw'Abazungu olw'Abamagulumeero. Nnyonnyola lulimi Luganda nti ffe mu lulimi Oluganda tulina ennyukuta yonna ng'etandikisa kigambo kino oba nnyukuta eno u, wabula we twandigitadde tussaawo ya, y'ensonga lwaki n'ennyukuta nayo yennyini tetandika kigambo. Kale ebisinga byonna tunaabitunuulira gye bujjako. Basawo ne bannyabo, empeerezi esooka ezo z'empeerezi ezeeyambisibwa okutandika ebigambo era ziri a, e, i, a, e, o. Ennyukuta ziri ssatu. Ennyukuta ezo essatu a, e, o. Ezo ennyukuta ezisooka ze tweyambisa ate okutandika ebigambo. Kitegeeza nti ennyukuta eno tetandika kigambo, n'eno ziba nnyukuta bbiri. Era mu Luganda bw'obanga owandiika ekigambo kyonna n'otandikisa ennyukuta eno, ekyo gwe ne bwe tutakugamba nti ky'owandiise kifubwe fufulufu, sitwetaaga kwongerako, kitegedde. Kaakati basawo ne bannyabo, tweyongereyo. Mu kweyongerayo tulina ebigambo ebiyinza okubeera ekyokulabirako ne kituyamba okukkaatiriza ekintu kye nnyonnyola. Kankuba ekyokulabirako. Ebigambo bino njagala obitunuulire bulungi. Bannange kyoka abanaatuyamba otugulira ku kyoka tetugenda zirya wabula za kuwandiisa. Buli kyoka emu bannange zino ezaffe za bbeeyi. Olulimi Oluganda silunabeera lwa jjenjero oba lwa layisa abamu nga bwe bakirowooza. N'olwekyo Abazungu basomera ku mbaawo za kusiiga manda, ate ffe mwattu ate weewuunye ffe tubeera ku zino. N'olwekyo olulimi Oluganda lugaga nnyo. Abantu kitegeeza ennyukuta eno etandise abantu. Emmere, ekigambo kino embuzi, emmere, embwa kitandika. Omulandira, omuntu, omwana n'ebigambo biyitirivu. Bwe tutunuulira ennyukuta ey'okubiri gye tuyita ensirifu. Kaakati lwaki tuziyita ensirifu? Abatannawandiika tewandiika akatambi kano n'akatunuulira obudde bwonna. N'olwekyo ensirifu. Bassebo ne bannyabo, ensirifu nazo zeezimu ku nnukuta eziri muwalifu era bwe zigatibwako empeerezi zikola ekigambo ekyetongedde. Wabula ennukuta zino tezisobola kukola ddoboozi nga tekuli empeerezi. Ensonga lwaki tuziyita ensirifu? Mu nsirifu zino tulinamu ennyukuta eza Nakinnyindwa, Nampawengwa, z'ennyukuta ez'emirundi ebiri. Nakinnyindwa nakunnyonnyoddeko emabega nti mu katambi akaasoose kano kaakubiri. Akatambi kano kaakubiri nga nkutegeeza nti Nakinnyindwa z'ennyukuta ezaatulibwa oba ezoogerwa mu nnyindo, era ebiseera ebisinga nabagambye dda
nti ziyitibwa nnyukuta ez'omu nnyindo. Era tulinamu ennyukuta ez'omu nnyindo tulinamu wansi w'omulamwa guno tulinamu nakinnyindwa. Tulinamu nampawengwa. Zino nampawengwa zennukuta ezikola ng'empeerezi ate olulala ne zikola nga zeeyambisibwa ng'ensirifu. Era tulinamu ennyukuta eno n'eno. Tulinamu ennyukuta bbiri. Bassebo ne banyabo, ennyukuta zituziyita nakinnyindwa oba ez'omu nnyindo olw'ensonga njagala okwate ennwe bbiri oba engaloozo bbiri ozisse mu nnyindo. Tandika ma, na, nga, nya. Mulimu nyamweri. Olina eddoboozi ly'ojja okuwulira nti zo ddala zoogerebwa mu nnyindo. So bw'oteekamu n'ogamba o, a, e, i, o, u, kwegamba zo ziwulira nti tezeetaagisa. N'olwekyo eyo y'ensonga eziyisa ez'omu nnyindo oba nakinnyindwa. Bassebo ne banyabo, ennyukuta endala zinampawengwa. Nampawengwa zikola nga empeerezi ate olulala ne zikola nga zeeyambisibwa ng'ensirifu. Bwe njogera ku mpeerezi kitegeeza zituyambako oba zeeyambisibwa mu njatula y'ebigambo. Kitegeeza nti ennyukuta eyo weetali ekigambo tekisobola kwatuka oba mu nfuna. Empeerezi olw'okuweerera. Okuweerera kwe kwongereza ku kigambo kiri ne kifuna amakulu amatuufu. Omwana ojja kulaba nti a, e, i, o, u. Bw'oba toyina nnyukuta ndala gy'ogiweereddeko omwana toyinza kiwandiika. N'olwekyo ebigambo ebyo bituyambira ddala ebitagambika. Bataayi mu mwaka gwa 1947 wano waliwo empandiika entongole gye bassaawo kwe tuteekwa okutambulira. Era empandiika eyo ne kaakati gye tutambulirako. Era mu mpandiika eyo mu kugibaga twalinamu n'abazungu. Nabuuzaako abantu emabega ne mbabuuza nti kale abo abaami bamagulu meeru singa tebajja ffe twandibadde tetulina mpandiika yaffe ntongole? Kubanga ojja kulaba nti entandikwa y'okuwandiika yaviira ddala ku Bamakaayi abaasumisizanga abantu mu mpuku. Makaayi awe Nateete. Era Makaayi y'omu ku baami abasookera ddala okuleeta wano ekyuma mu Lunyaanyimbe kye tuyita printing machine ekikuba ebiwandiiko. Yakubanga ebiwandiiko n'abiwa abaana bano abaasomanga eddiini batandike okuyiga eddiini ng'ajja abasigamu embeera y'okuyiga eddiini. Wembuuliza singa abaami abo tebajja twandibadde tulina empandiiko oba nedda? Nga tonnaba kwogera nti twandibadde nayo, sooka weebuuze. Era gye tujja nja kulaga nti empandiika eno olumu awamu yakyama bukyami. Ffe twassaawo nti gano ge mateeka agafuga empandiika. Nenga mateeka malema, nja kulaga amateeka go gabeeredde amalema. Nze ndi dokita, n'olwekyo kitegeeza nteekwa okunnyonnyola ebikyami ne baprofeesa bye baalemwanga ne kaakati tebabitunuuliranga. Bawuza nti ago amateeka ge tuteekwa ottambulirako. So nate nga ekintu kiri nti ebintu bikyuka. Empandiika eno
teringa kituli ky'amapeesa nti yo kyolubeerera epeesa liteekwa kuyita omwa. Ebyo byonna n'abiddira. Bataayi, amateeka agafuga empandiika y'ennyukuta z'Oluganda, empeerezi mwe kimuyinza okuyita vowels. Vowels z'empeerezi mu lulimi lwaffe Oluganda. Era ennyukuta ezo ze tuyita empeerezi kale munakkiriza nti z'ennukuta eziyamba okuwa ekigambo eddoboozi era we zitali tekisobola kwatulwa ensonga lwaki ziyitibwa njatuza oba empeerezi. Ziri ze nakunnyonnyodde a, e, i, o, u. Tujja kusoma ate asoma tuddamu kwogera nti anti munnange ffe manye mboona zino zaawooma. Zo zaawooma. Zaawooma. Ebyo tobyogera. N'olwekyo munakkiriza n'ebyolwaleero n'ebifundikirira wano. Tugenda mu bunyumiro bwaffe buyitirivu. Nange Dr. Batindi Abba Amaga Kaddu ate wendi okubaweereza. Bataayi, wamma oba oliawo omwavu waliwo abaatugamba mbu ayagalwa nnyina. Bannange munakkiriza nti wamma owejjokulira akamugo twagaana ddo kalima. Ne kali gwe bubanga obitegedde lwotankiikira nsingo nti oba oliawo neetutte mangu oba oliawo era n'entandika okwesuma ng'omusibe ali ensonzi. Bannange buli boolwawo gwagwirwa nakacaacaali. Nange ne mmanya nti omugenyi buli bw'alemera awantu gy'aba akyadde mutwalanga n'asogola omwenge. Baffe empologoma ya Buganda wangaali.